tokowa bombo kana puswol principal ya singa kwa wanonze nsula wano obadde ogamba ki ngono wensula ngena la kulya sala wano ate nga kuliko kufuru Jingo Shakiri yalize eya simulalu siri mulalu teetaaga buyambi bwonna mutukala katempola mutukala kasenyo mutukala katempola bavu bututta tobizaako kateetaka kwanguyira nga nakugatta penge njagala ogende bakuwase bakulya ebisiyaga byokuba babimanyira kyekikusa ani mpuliriza live kwetuli bakumirani kwa Bongo live kwetuli kumwa Katonda ali atugoberera webali kutwagala betufura wa number 1 bo webali tukiririzamu webali gumikiriza nsobiza webali kutukuza webali kuba mugati gwa blue band je tuli amanya mamitamitani kwa Bongo bali masam nkomyewo ewa muganda wange ono nebimpeddeko ne Jingo Show onansonyo utagamba kubuuza abantu olede bakumanyi era nkwanjule Jingo Show oli bichi ebituufu ngolaba ndi bichi ngolabako interviews nasemba okukola naawe Jingo Show abantu bona bagamba oli mulalu nange manager wo okumpita yangamba nti jango yambe Jingo Show agudde eddalu yetaka kuyambibwa okunzira ko interview kitegezo ina kunyamba gwe mukulabako olabanga nagwe eddalu abanda be balowooza kyo gwe mukulabako tunabwa bwenfaana golabanga nagwe eddalu omuntu wetegereza interviews enakolako ebbiri ayinza okukkiriza ali atugoberera kiyakkiriza Jingo Show wano just wano nazze buzi omanyi kati bokera kumacha nofunamu ettooke lyo mbadde ne mu mirimu gyange wali jjukira nze ntunda mmotoka mbadde ne mirimu gyange nenfunamu ettooke lya naye akange nempowereko omusana gubadde monyi naye akange nempowemukko wali ku kihoteli ndi mu hotel just wano mbadde nzeko buzi kukirenga mu jasingero ng'omuntu alinamu ettooke lye nga yakidde ku macha n'alikuba naye Jingo Show kimanyi nti omuyimbi lumwa abayimbi bagenda kufa baffe bagwewo nga buli muntu alowooza stand kubanga mukisusizza kulwaki wiki bbiri emabega ku 3 wali mulalu awedde emirimu era nga byeweekola byonna byakiralu mulalu ati kati mwemugera ne mwerabira kati bogera ku macha nga nakedde ku macha nenywa kagundi akabisika ne kanyumira nenyumirwa ne nsanga mu vibe just mbeera ne mu good life okera ku macha n'onsanga mu ghetto oba kati ffe twakulira mu ghetto n'onsanga mu ghetto zange eyo ne bakyali bange wansanga by the way awo n'owange nekyengamba zaali ghetto zaffe just ne bakyali bange kolo nali mpoyeddeyo nenga kange nekiringireko Jingo Show abantu bagenda kukwata ensobi ate ensobi wegendereze stanti z'okola lwaki Jingo Show wafunyemu kasente sente mbeera ne sente zange zindabirira nezirabira abaana bange family yange so season ez'okweraga bwemujenoshani musala agenda bakuba amasasi Jingo Show naye nze kubanga kati kyendabye mukozesanga mu nyama bw'abawa sente ne muzira ne ziggwawo nga mwesuula eddalu kati kola bwe mukolayoko amawulire ne gatambulamuko nga bamusindikira obutambi nga ddamu abawa nga mugwa eddalu kati kola bwoti nabongo nyala kugaa ekigambo kiri kimu njagala jenosali musale afande akubuulireko bayankutteko yadde n'oluso 10 n'aluwa Jingo Show nze ne mubasabiriza mubasaba jenosali musale sigendangako ggulu sisabangako yadde n'ekikumi wabula ekikulu ekiriwo abazigaba nange azimpeeko bw'abazirina nakulaba nga oyambadde masiki eza yero nga mulina omulimu gwe mwali mugobyo bali ne mukyalawo nga gubatuddemu era nga gwe wekwasa nkwekwaafa okugwako kwonna sente ne bazitwala ebintu ne babitwala nedda awo twali tunoonyeza President Museveni kalula ebiseera ebyobusaabala nedda masiki kiri bwe kiti bwokera ku macha noteekeko omukolo nga waliwo omukulu gw'osuubira okujja ng'oli mu kukunga kuba nze ndi mukunzi ndi saabakunzi bwokera ku macha n'enkunga nembeera nga nsuubira okubeera nga waliwo obuyambi baleetera abantu baffe abaagala omukulembeze ne batabuleeta tuba tulina kulaluka kubanga naffe babeera batudisappointi nze seriously byewakola gyobitegeera bulungi ekitegeeza nze teri kyenkola nga sitegera ku lw'ensonga enkulu eriwo wabaawo omuntu ng'akedde ku macha nakozesa ensobi ono bakera ku macha ne bawa gundi ani ono simanyi ono memba wa palamenti weyiganga bamuyita muwuma ne bamuwa obuyambi bwaffe ne Mathias Kasamba omugezi mukama mukimu n'ekyemirembe pulezidenti yabawa sente zaffe bazituleetera ebusaabala ne bazikuba ku mutwe ne bazirya pulezidenti abantu bawa sente tebazituusa mu bantu kyovola abavumaganya nnyo gavumenti yaffe bagivumaganyiza nnyo eno gavumenti kyovola gavumenti tebajagala omala lwaki opposition kati y'amaanyi ku lw'ensonga bo balumirwa muntu wa wansi ne pulezidenti abantu ba pulezidenti abamulinanyi tebalumirwa muntu wa wansi basudde gavumenti ya Museveni eno
wansi bagisudde okusoka okufuna sente mu government minasoka kola stand za kwesula ddala kwa Jingosho nakolako Jingosho nze kennyini n'obujulizi buli ku MR live ngo oli mulalwa weddeme ne manager we yampita era bangamba ne manja wamugoba nali sigudde eddalu nali mu vibe nakera ku macha nenzyamu sati ngebugu mulingi nywedde akabisika yakanyumidde bro kati ujola bajira dichiwewa omusanga ngakedde ku macha nenywera kabbiya ke anyoka nayo osolo gama ati muguwa ddalu tuberenga twawula abalalu n'abatali balalu omuntu bakera ku macha nanyumira ko olunako tekitegeeza nti balalu kubendo we Jingosho jafule ekizibu ekya bokera ku macha kutwale nti olikazanyikiriza olaboti bokera ku macha nonyumirwa kade sawa zino ndaba era singo nsanze nywedde mu kagundi akabisika nalwadde ndi mu vibe ndala ngeri je nakusangamu wali nali mu ghetto nga just tuli hapo ne bachali bange wansanga nti awosula kolo nali nsuzeewo mu bachali bange Jingosho banesta kyangamba kiribwe kisoko mpuli kiribwe kiti kola boti omuntu asule walungi nasule wabi fena tuba tukoze kitu webase enjawulo kwebikka nansiri kuluma nekyo ino mmanyi kiri muntu akera ku macha naberanga alidde ekikomando omulala ali buffet enfuluma ebaki yemu kiri akera ku macha omukyala nga mulungi nayingira toyi nga mulungi walula ku mukyala nga yingidde mutoyi nga mulungi nabanga yakavayo bwati noyingireyo ogusoko ogulo ogubayo tubera stede nawe kiki bro Jingosho mazemu ama era watobale tomanyi nti ngenda kugwa katuyagala kunzijonkerero zemu obale tomanyi nti ngenda kugwako Jingosho nkuguddeko noyagala okwebuzabuza onguddeko lwansonga mbadde ngenze wali kufuna kugundi mbadde ngenze wali ku hoteli kufuna ku kyakunywa Jingosho awono wezirire mabega penga omumanyi Jingosho penga chali wange namuwulirako simumanyi live simulabangako kubanga penga bimanyi penga ekifaananyi kyekyuzi nakirabanga yepininga by the way twakyombuuza penga kubanga sikolagana nnyo nabali babisiyaga engeri gyapiningamu pini mu matu mu nnyindo mukamwa mu lulimi ndabanga muli wabisiga ate sikolagana na babiri wabisiyaga nze temandya kabina bro saagala bikumbuuza ebyo penga sooka omuleke tujumye emboozi endala yagambye kyaliwo si kyali wange nze siri kyali wagundi wabali babisiyaga tokinako obujulizi sikinako obujulizi nengeri gyayambalamu bwati musajja wa acrobatic nnyo gyayambalamu bupinipini buno bro nsagala nnyo okudingana abantu bepininga nga abakazi balina okwepininga maani golabako pini kuno kyakera kumaca omuntu n'okuza gundi ne gukoma eno omulevu problem kiyoina ne Bobi Wine president his excellence simunako buzibu nakamu simunako buzibu wulira simunako buzibu nakamu era penge bwoba onoonya amasanyalaze toddamu kwepangira ku Bobi Wine olwansonga toddamu kumuzanyirako biri byali byaffe byali byakuyimba ate kati sawa zino ali ku national kuki level omusajja sawa zino ali ku national level principal mulamba okitegera tukkiriziganya ekintu kiri kimu nti sawa zino Bobi Wine inspiring abantu bangi nnyo buli muvubuka yenna abadde asobola okwesimbawo asobola okujja abantu Bobi Wine inspires abantu bangi nnyo penge yagambye nti okuzanya bistunt ebyo n'okweripira okwefula kyotalina okweripira otasobola kyekyakutuusa kweno embeera n'okuggwamu okutuuka kweno level yakkiriza nti wali olina akasente era ng'oli w'amaanyi Bobi Wine gwagamba naye zaali entalo zakuyimba ate Bobi Wine amugye mu mboozi yaffe ye penge alipira abantu bangi nabulidde alipira kamiliyoni empologoma ya gundi ya Uganda nusimanyi bamama penge yanoonya amasanyalaze penge sijja kuwa amasanyalaze gange kabaka takusimbanga konze kabaka yansimba nayimba oluyimba wa Buganda batuddize federal sebo kabaka bwakusimba omaliriza weesudde ddala abantu nedda bwankera ku maca n'ensanyuka nga kabaka ansimye ekibi penge ani amumanyi penge waba bamumanyi agamuno nze nabula ye asobola okuyingira Uganda ajje mu Uganda naffe tumulabeko bekweseeyo kuba Uganda bagitya bakoleramu by the way toddamu kumbuuza mbonza penge ndikatiisatiisa Jingosho kubanga nze byayogedde bwe bigase ne ku kyewakakola ku kyano yange wiiki esatu nosika weefuula omulalu neweefula nga ali obubi ennyo kati nze kyendowooza abadde obalamuddi gwa Salimu Sale bwe yakuwadde oli eno ku woteeri gy'osula tannaba kumpadde 10 n'eki ate era jeno oba gy'olinga owulira nange mpa ku ssente kuba ozigabidde abayimbi bangi nze njagalo gyakataminga jeno Salimu Sale ebintu byonna baabitwala ebintu byange baabitwala era ebintu bamananenda baabitwala ndi mu kufayitinga buto baabitwala ebintu byange ndi mu kufayitinga bato kubanga fayitinga obutasula mu woteeri kankubuuze bwekera kati esawa zino abazaire abanigeria tebasula mu woteeri tebalina gye basibuka nsobokera kumaca nembeera nga enkuba nsobokera kumaca nga enkuba etonnya nenga kange nempoyerako wali mu kiwoteeri Jingosho kati sente tutobera koko mu ddwaliro omutwe gukulumirira bulimiramu
mudwaliro ly'okukali ly'obwongo era omutwe gunuma nga nywa amazzi kale bali bagambeko nti olina ekyamu ndi mulamu sigerako mu ddwaliro lya mutwe wabula ekisirwo jasimbera mu vaibu zange bwe mbeera mu vaibu zange abantu abamu mukikwata bulala nze bwenyumirwa mba nyumiddwa Paulo Kafero yagamba mwagala nnyo petroli nedda bw'oba mu vaibu oba nga bwe nakusangira mu interview bize nakolera kuba oba mu vaibu yo awo nali mu ghetto bwe mbeera mu ghetto mbeera neyambudde n'essaati blo mu ghetto tubeera ne mu boxer era bw'onsanga mu ghetto mwana mbeera mu life ate endala kuba mu ghetto tumalayo era ba ghetto yuti mwe nabwe nabaleyo omusajja mu mubuuliro ono ffe bwe tubeera mu ghetto tuba tumalayo buli kimu nze mbeera mu ghetto mbeera mba corporate buli wamu mbeerawo okiryalinga nti omurundi gwe nasooka okukolako interview Jingo Show wali nnomo bulungi nali nnomo era sigwanga ku ddalu jasi nali mu vibe yange manager bye yaŋŋamba nti Jingo Show akagudde eddalu etaka kuyambibwa manager we oyo namugoba kyekyamugobesa ng'oba olaba kunze naye ani muguwa eddalu ntuna bwe nfaanana omugwa eddalu asala bulungi ekirevu nekifaana kiti waliwo omugwa eddalu anyirira bw'ati saa nange ensonga enkulu eriwo kanziguse nene ensonga mwena bagendo mwena gyatukungubalira epaapa eyafudde n'ekirala ku lw'omukaaga abanagenda mu kuziika tiketi bazigaba njagala mbagambe abanaziika paapa tiketi si ya bbeeyi egundi wegenda wano okumuziika ogenda ngenda kufuna sente ate kati golozi bayirwa kunanja kuba mbuka Jingo Show mulekera okubba General Salim Musale sente nemwefuula be mutali bagamba nti wakozesa obutambi bw'ennakwata ng'omaze okukola acrobatic wo bw'olyako sente bw'osindika n'ofuna sente bannange nagwe eddalu munyambe ne bankutte kati munyambe bannange era sente ze bakuwa ezaliyabuzi oli mu kusula mu mahoteri njagala omuntu omu aveeyo agambe nti Jingo Show namuwa sente njagala omuntu omu aveeyo agambe nti Jingo Show namuwa sente wabuzaabuza abantu bakusondereza sente za Luyabu Jingo Show bamanyi ogenda mu ddwaliro okozeseza obutambi obusindikidde General Salim Musale sente wuno oli mu ziwoteri osula eno zinaggwawo ng'oddamu okola kasitanti aka naye Jingo Show kuno gyafunira ddala ekizibu abantu bakugamba ekigambo kiri kimu nebaza Mukama kuba katambeereddewo nnyo by the way nze ndi musajja nno mulokole ndi musajja mulokole nno omaye olowooza Katonda kankubuuze Katonda ajjulira abatuukirivu bokka yajjira abatuukirivu yajjira aboonoonyi kyovola Pastor Bugembe yabagamba ne mu kirabu abeerewo n'ayimba abantu bamu tubeere bagezi golooza nino Katonda ajjira abatuukirivu bokka obulamu bwonna bujjudde sitanti Mr. Pengepenge yayogere nange kino nakirabako kino nakiwulirako kiriwa wekika emmotoka ya Bobi Wine ogyekiika ng'olina ssente n'ozigaba n'okuba eŋŋumi n'ebitaliiwo ebirevu birina problemu nabyo ebirevu bino si bibi kuba nabyo naye waliwo obulevu ogusukka nga mbutuufu neguyingiramu ensekere tevaamu kati olaba alina ekirevu ekinene nekigendako eruzira nze nabeerako eruzira olabayo ensekere neyingiramu kirevu oba bukyafu nogenda olaba mbu kyekiriko simanyi mbu bannange munibonaba Nigeria simanyi bino ebizaire biri munona omulembe gw'omulevu ogwo omungi neguyikamu ekinyeebwa oba ebigundi ebyugi olowooza biyinza otutukula mukendeze ku galevu nze njagala munyige bampita Jingo Show sala bulungi akalevu kungo katonotono bwe kati kosobola kera ku machane bekaba kakuttemu kanyeebwa n'okazijemu boti just tola wakati gundi labongo tola akalevu ko kalungi bana abakazi mwegombe ku basajja balina otulevu tununo neno okwano omulevu bwe guti gunyanga omuki ogwempolo ogwenjibwa Jingo Show wanjisebo seza olwaleero menyewo amawulire gonna agali gatamba nga menyewo ne penge toddamu kunnepankirako ono olipira buli omu olaba olipira mama fino olipidde kamiliyoni ogenda olipira buli omu DJ Mike buli muntu omulipira onoonya amasanyaze sijagga kuwa amasanyaze nze namangi sebo Kasabasajja Kabaka yansiima nayimba oluyimba lwa Buganda batuddize federo nakati Buganda ekyayagala federo ekyettanira federo kankugamba ekigambo kiri kimu era kinyankera ku makyano ozanyira ku Buganda gavumenti yono nezanyira ku Buganda nze mbabuulira gavumenti yono eryepankira ku Buganda egudde wano ng'oyagala akalulu soko oyagale kabaka wa Buganda ensi yonna najjudde bw'ovanga ku musajja wekala ku makya ne baggula emmotoka ne beera abantu ne bagwa wansi ne bayera enguudo obwagazi buba bungi ate ompise pengepenge owaayo sokondeke Jingo Show nera pengepenge naira muntu muntu nesi ate nze walonda ko nga mpiyinza yagambye kyaliwo
chali wange yagambye chaliwo sagala wegane muntu ogeddeko ebiruma nedda penge babanga njagala kirungi nenze kye sagala genda kumachakera kumacha kungamba mbusima tena lwana ebyokulwana biveeke ebyedda byaggwa sebo ono omusajja president mulamba sawa zino ekisere Bobi Wine sebe principal akutto mu babiro buli nsi yonna kati sawa zino buwalaga bamwagala so position ya amaanyi era mwono okwesiba bbiri sikubuno obwavu obutukola kata ziri interviews nakola nzisanguleyo obanzirekeyo ayagala aziraba tayagala alekeyo nakowa n'abantu mwogera nnyo kati mubeereyo mwogere ku kyo njagala mwogere mutandika n'okutayipinga kati kuba mwogera mukama katonda yabawa akamwa oyina abaana abaana bange ate balina obuzibu abaana babe banyirira balungi nnyo interviews nasooka okukola baziraba naye tebaziwa budde kuba bamanyi Uganda ya kisiru waliwo esirwazizaamu wesirwaza bamanyi dadi ali mu vibe bakimanyi dadi waabwe ejasanywamu akabisi ate kunywamu akabisi kibi nojamu esaati kati nakati mbulira ebbugu mulingi yala jijja nga tunozisuula eri andi kati nze ngejja netambulako e Bulaaya mbeera free kubanga nkera kumaca nenyambala ne sandozi nentambula bulamu omanyi bannayuganda tulina amaalo kati mwenzijjamu esaati mba nkoze bubi ebbugu mulinzite ntuuyane ku lw'abantu enjala bwe nnuma mumpa kati muli eyo mugenda tandika okwogera penge njagala ogende bakuwase bakulya ebisiyaga byokuba wabimanyiira kyekikusi andi mpuliriza kakati bwe mba sikinako obujulizi lwaki yeepininga andi njagala nkola bwoti esaawa kakati nina amabala ge mbadde njagala okwatuukiriza wano mu Uganda toyatula bbala n'emu naye nga ssaawa zino ate mu nnaku buli wiiki nga bakola ki babeerawo ne beekwatirira bayinza batugenda gamba security mbabbala gano tegali wala nnyo gali mu Uganda muno within mu Kampala muno mu Wakiso sigenda kugatula naye njagala mwegendereze ketunaabakwatako abasajja obasanga beekute n'abakazi nsajja bannaabwe beenuunanuuna emimwa bonoona eggwanga lyaffe eggwanga ery'abasiya ziffe tetulyagala yogera nga ggwe nze nga nze saagala ggwanga banna batakinako buzibu wadde nga tukiwagira nze situwagira kiri kimu I don't believe in chich biting somebody olota akamira ka munno yenze nojje wange yataka bulungi nga nalidde bulungi nendya bulungi emputa yange ne mama safu nasoka nkuwalukira olugira boti noyagala okunkwata ye mabega nkuwalukira wanga nkuyire ekiddukano nze munkwananga ne mujja baddukanira nze ate mbalimbe nze nkugambe nojja nonkwana musajja munnange nze okukuba layiti nkwano oti yategeze emboozi y'obulalu ekoma leero toli mulalu siri mulalu nenjagala njogere kuba n'abantu abali byebisiga sibaagala penge ndi chaliwo nsikusinkanangako sijja kuwa masanyalaze toddamu kunnessaako bw'oba oyagala okunnessaako nja kuwa masanyalaze lekera ujjamu pini sooka oziggyemu oba si ekyo genda basajja bano bakuwase ekyo nkiddamu sijja kirumamu zaazo galinago mangi omusajja kabaka gwe yasiima tileilelelele Buganda batuddize federal limba terugwa mwaka ku mwaka nabadde ku kivu kya Kingisa wano ujuze Lugogo nalimayo abantu bakyawana oluyimba lwa Buganda olwalukubya ekisawo kyonna nekisituka nze nenda n'okutya bane mwebale kwagala kabaka mwebale kwagala Bujingo Show bannayuganda mwebale kutwagala ate saala mubeere na maalo mwagala abayimbi b'e Bulaaya temubamanyi kinanga n'emipiira gye mulaba n'omupiira gwa wano baguteeko gw'amasaza ogw'ebuddu mujje mugulabe temutukubira kerere kati juze naku zino mbadde mufuuse ekizibu mu makubo katinga biki anti laba ogw'amasaza sibalabako mu makubo anti laba nedde jesi munseseza nabalabye muno nguwagira omupiira ogwa Manchester Man mwena mbawagira naye njaga tuleme kusoosowaza nnyo bye Bulaaya kuba ffe tugenda e Bulaaya abazungu batuyita monkeys njagala bateeka omupiira gw'amasaza ku magombolo nona mujje mugulabe muwagire bannayuganda bannammwe botegeka endongo mugiwagire kati Jamikalo kyagenda kola show Bituse agenda kola show mujje mubawagire Sophie Natongo agenda kola show mujje mubawagire Jingo Show bwenteka mujje mutuwagire muleme kuba na malo mangi nnyo simaye ebinayijeeri yabizina amalevu mujule mu kisawe mutuwagire mujje wa malo temubeeranga bana abakuba busabbuuni abaliwo obusabbuuni ffe tetukuba busabbuuni tuli bannayuganda tulya muwogo bumanyi kyakola ayongera ki amaanyi g'ekisajja kikye mwagala okumanya abali eyo mundabe bulungi yenze Jingo Show original international mibale van mibaya fireborn McClat Jingo Show
mwana yesi wano malesina no malesize kukola ko interview n'ekyensanzo Nedi hape omwana kinga kukyali wango kugwako omwana wakindi hape okwe twakola interview ziri Jingo Show kunoonyeza ndi hape nnyo banyega jokiri yalinga abantu ddala oli mulalu oba toli mulalu ndi hape lwansonga noonyeza ate nawe onyirira nange ndowooza era nnyirira golaba nfaanana nti nasembe okusinzikana ng'oli eri mu kabati nze mukusinkana ng'oli mu hoteeri oli mu kujooga ndi mu kujooga obulamu Katonda yabutta yadde nina ababanja bangi naye bannange munammanja ng'afudde kubanga ne gavumenti bagibanja ababanja mu nsonyiwe sirina ssente mundeke naye abayimbi bagenda kunogoka wano nga tumanyi sita nti ababanja buli amanja mujje mpola naye ekikulu ekiriwo gavumenti eyagala okubeera gavumenti ey'amaanyi wano temuddangamu ne mwepangira ku Buganda temuddangamu ne mwepangira Kabaka abaga gundi ani ono bamwitani simanyi minisita wa gundi waki webyettaka ye Samu Mayanja sebo mwami Samu Mayanja olina bakama abo n'ogamba otya mbukazi simanyi ettaka siri ya Kabaka Buganda girumba empola bajja kuddusa bano embisinde bajja kukuba kibooko olubuto olwo emyaka okuze muganda nge Buganda girumba empola Samu Mayanja taata sebo muganda wange njala okukakasa ekigambo kiri kimu Kabaka tebamulumba temukwatanga mu mpologoma mannyo ga mpologoma eruma oyo Kabaka omulaba musajja w'amaanyi nnyo era buli alumba Kabaka aba alumbye empologoma njala obbagamba ekigambo kiri kimu oba oyagala okubeera owakabi buli ayagala akalulu wano mu Uganda tovuluganga Buganda towepankiranga ku Buganda okiwulira nze era n'amaanyi gonna ge twafuna nga ntandika okuyimba kwange yali Buganda ndi Muganda I'm a Ugandan mwana I'm happy when I talk about Buganda is Uganda you know buli wamu ebeerawo kati waliwo nabadde ku TikTok nenengera bayo nabadde ku TikTok nagaza okulaba embwa sebo nga nedduka bweti ani yagiraba ngona bakumbwa ya training eyo mwana ngajiddusa bwati sebe yambadde omujoozi tuli mu bikujjuko bya Kabaka ebyamazaalibwa tukyali yapelwa kuba nti gundi yafudde papa mugende mu muzike by the way sende mukola zaaki mugende mu muzike abapatiri muli wa mugende muzike gundi Papa John Paul mugende mu muzike nze ngena kugenda nkyanoonyamu kasente nyinza okutunda ali kimotoka kyange kimu Jingo Show okusinziira ku mboozi ya Jingo Show eno gyanyumiza leero mbadasize nnyo kunyumyamu na Jingo Show naye bwe musanze wano Jingo Show ankubye wala gwe mwana Katonda amaze wiiki 3 nga noonya Jingo Show ku ppiri abayimbi nezi sitanti temanyi sitanti eno yali mu ssente n'okozesa manager wo era ensonga simusanzeewo manager tewamugoba laka weekozesa manager wo n'atega eggulire mugende mulye ezo gundi zayambala gundi enkofiira zina z'abasirikale nyamukuba kibooko manager njagala yeetondere eggwanga abagambe banne omusajja yayita gudde eddalu jasi yali anyweddemu kagundi kabisike nga kamunyumidde kali manager ye lwaki yakuleeta mu kamera nampita nti jawa jantuyambe yangamba njala oyogereko eri bannayuganda nze nalowooza byambu mugenda kutandika kumbuuza simanyi nsulawa kembuuze bwe nsula mu kibatu oba bwe nsula mu kalina enjawulo bena tuba tuwebase kiranga muntu alidde emmere ennene n'alidde entono fena tuba tulidde akakazi akatono n'omunene banjawulo towemula togendayo kiri bwe kiti togendayo waliwo ayagala omunene waliwo ayagala omutono waliwo ayagala omuddugavu waliwo ayagala omweru naye nze abeeru abeekuba bannaye sijja kwogera banne mundeke nkomyawo bamama ab'emyusa mbalamusizaako eyo n'abaddugavu mwenna Mukama Katonda abawangaaze muwangale munyirire tubakwane lwakuba nze kati nina omukazi n'abaana bannange babakwane kubanga mwatondebwa kukola kikukwanibwa abatulaba mwenna njagala mbagambe ekigambo kiri kimu mwagale bannayuganda mwagale abayimbi mwagale emipiira naye egyawano egyebulaaya mujagale kitono mujagale temubamanyi ne bwogala kumakya n'osanga Watson Mayanja Edgar Watson Mayanja muyimirire omubuuze bw'osanga Jingo Show yimirire omubuuze naye ngo n'otandika okubeera muno juzi nabale bavuga emmotoka muno sibavuluze bavuga muno emmotoka babula tutomeza amamotoka bayise muno banne muno juzi nga bawanika obucupa bwa bbiya muno emipiira girimu ebikujjuko naye n'egya Buganda n'egy'amasaza mugitijjise nedda sigivumiridde naye njagala mutijjise n'egy'amasaza nkaddamu amalo mabi Jingo Show toli mulalu Jingo Show akiryanyize eya si mulalu siri mulalu teetaaga buyambi bwonna
mutukala katempola mutukala kasenyo mutukala katempola bavu bututta abagenda ne bakola tebasawo ne bakyalaba ku ssente mu kikuubo bakaaba mu Owino bakaaba buli wamu bakaaba abamaduuka tebatunda kati waliwo omusajja alina edduuka ly'emifaliso agamba mala wiiki tatunze omukazi tebakyayogera mbu omukazi amukuba omugongo banne bamaama abali eyo naffe tetuzirabako olaba n'abakyala bamwe ennaku zino bagambye bano obwavu bungi ne munne ennaku zino munne nga tolinamu ssente omukyala akyasobola okukuwa akaboozi atunula eri abasinga abasajja batemesa butemesa n'abakazi batemesa butemesa abakazi nabo batemesa batemesa abakazi bamanyi nabo temesa ate abantu abasinga batemesa naye abafumbo batemesa gwe ngoyalomanya nti omufumbo atemesa genda ku woteeri budde bw'okumakya ssaawa ziwera 5 bajja kuba bavuddeyo ng'eno olaba bimasiki bye bambala ate abakazi abafumbo bamanyi okwambala bishaliya bino ne bimasiki ye bane omulembe gwa bimasiki lwaki teguvaawo byali bya mu covid ndaba babyesabika bannaye obuyaayo buli mu bantu ebyo mu bantu mwe muli bayaaye mwambala bimasiki ne mwebikka muti nenze nenkukwatirayo owange kola oyinza owulira entomi Nyingosho tonyonya kabya leero sinaba kunywa jasi njala kubuulira abantu babuulirira mazima njagala mbabuulirire abafumbo mulekeranga okutemesa obuddo bw'emisana n'ekiro mubeereeyo bababa mwe babakwatireyo babasajja babakwatireyo njagala abakazi bakwatireyo bakyalaba njagala tubeere oluyimba olugamba ekyali mu ssaba oluwulako lwabasudde waluwulako oluyimba olwo nti nyiri ssaba yalinga omugole mukugaba eddagala osanga naali badde ngoze kati nkunyumiza kasitole kaliwe kati omukyala omu alina mukyala munne bonna baagala musajja omu bagenda mu ssabo basisinkana eyo nga bagenze omusawuzi bagenda ne bagwa kati buli omu omusawo bunane batandika engumi yali mu ssabo n'amayembe ne gaddukamu kyentegeeza nti muloogi njagala nnyo omusajja agende muloogi n'omukazi we mulijje muloogi basisinkanira nga bazze bonna okutemesa munambuulira ekinaabeerawo tebaba kasudde ku zipevers oyinza owulira engumi makati abaggulawo abali eyo bandaba omusajja wo gwe jangu muloogi naye aleete mukyala muloogi muwulire engumi mutemese n'ekiro tunaawulira engumi emisana simu yange yini wano soko gijetula simu yange ojagaza kyagikwatako yakulaba wagifunye simu yange yino nze yene simu yange gyenkwata simu obadde ala smart ngamba anti abantu babadde bagamba nti nesimu duli smart wali mulalu nesimu wagisuula simu yange yino kweri ngikubuuzizza esimu yange kweri naye njagala mbagamba ekigambo kiri kimu abatemesa mutemesa nga mwegendereza kuba mujja kuwulira engumi lumu mu hoteri eyo kati nno ekisinga okunsiza okimanyi bano bagenda kugula nyanya ku makya bano bagenda kugula ngoye mu Owino bano bagenda simanyi kusuubula kugula matooke ne banna ababoda mutemeseza baka abasajja ababoda mamanyabo anko guni ntwalira ennyama ojjange ewange obalaba abo anko ababoda saagala munyiige naye baba kimukola baka abasajja anti abasajja babeera biza abagagga era bannayo omugagga balabye balya biryemu abatulaba abatulaba nze Katonda abankuumire mwe bale kutwagala bannayuganda abandaba abali eyo mwe bale kutwagala mwe bale kwagala bannayuganda bayimbi bannaffe siri mulalu just kwogera mazima ge gampisa omulalu mwe bale kutwagala good thank you bye bye gwe mwana Katonda ali eyo abadde aga nti Jingo Show mulalu ndowooza akidde alinze air simanyi gwe engeri gy'omulabamu naye kansubire nti engeri gy'omulabamu si gye mulabamu si mulalu wadde nga nze mukyenzize mu interview eno twandiraba omuyimbi ng'akubiddwa essaawa yonna tugera kulaba omuyimbi ng'ekyalo kye kimukuba embooko kyalo mweraba